Full figure Wanda Muliro avuddeyo n'akakasa nti nno agenda kubeera ng'attuuka ne Justin Nammere. NN Newspack channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuletedde akambeere nga kuwa munnange. Tutandikidde wa full figure munnange yakomeddewo mu bitiibwa era ono munnange nga yeewera avuddeyo n'alyoka agamba nti agenda kuttuuka ne Justin Nammere. Tokolanga ekintu ng'oyagala kulabisa. Video zenyini yazita beyaziwa bebalira beyogera bagamba polisi jangu nkwate nze video gundi yajimpa. Polisi bakola investigation eraga video kwevudde ku simu yani Forensic sipa nabo bazisiyomudde gwana bazisiyomula polisi ajja kulaga nti video yava ku gundi neraga kuno eno yagisindika sipa that. Polisi bakola investigation yamanya nti simu eno yabadde mu kifo kikusawa mmeka yajogererako ku ddakiika mmeka era ekyali ku sini kyaliwo mu ddakiika mmeka ye investigation. Omanya abantu abamu basomera bwereere nakugamba nze nasomesa bakatonda nasomera mutula wa mama wange atikkirwa Yesu tunde ku mukono gwadde gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kyova na basi wangu ntegera manyi kyenkola nina intelligent natondebwa ndi mugazi nebaza Katonda mama wange yanzaala. So bwebera mmotoka banoonya nti mmotoka eno mu kifo ddakiika West yali luddawa ani yagirimu baagivuga ddi wano yayimirirawo ng'ekola bwoki mu South West ne West wali coincidence. You get me? I got you. So leka polisi ekole mulimu gwayo totakiwe nakugambye sigaba win amwe watchalud nze kenyini gwolaba wano amwe film star tebakulimba ate statafa awo film yabewedde tewali kyenkola nga simanyi ono bano baboyi bana abakuba bo wali obamanyeeko konga omu mumanyi amuza bawanammerera yali avuga emmotoka yali antomedde katono kano akakasirikitu ate ono munenenene bawunsa waabwe kya takisi bakinonyeza dde kya takisi bakitamudu kyadduse kiri munyonyo baagala va mu ggwanga naye simanyi nti banaasobola kubanga intelligence yasazeeko gundi network ebalaba kya taxi kikolobwa taxi mu kusika ebijibe bitaza mu Masaka eyo bwe bityo. Muli baana bandeemu mu kibiina ekya NRM temulowooza nti muyinza obimalanga abaana b'endeemu oba gwe oliwo kyokkiriza era kyebadde agenza okugamba sipiika nange nemuddamu bulungi nemunyonyola n'akitegeera NRM si yakugwa bakubanga bantu. Omukyala nkozeeko entalo nnyingi okuva mu musango gwa Aji era yatuuka okumpa wabira mu kakiiko ka State House nze n'omukyala nakiwala kingi nemuwangulirayo era omukulu Aji Kakande yamugamba full figure akola mirimu gy'atagikola birungi namwe mumukoppe mukolenga ye ekintu kyabayitira obusungu era mu kugenda abaana mugaba lekana nnyo era mu kugenda bagenda sibasanyufu ankubira essimu aneeyogererezaako mukukubira essimu naye nkola pera abaana babirikodinga nga aswadde office muswadde baswadde in fact yavuma n'omukulu Albert yatutwala mu office ya Aji Kakande yatutwala ne mulimu omukulu Albert kakati nemusinga netumusinga era ne bamugamba full figure muveeko era ebipapula we birinja biba mu biteekeyo bino byenkuliramu byagamba mbuno yagenda mu exactly prime minister wani tebakufa yonna namusingirayo problem gyayina nze ni mukwano gwa Honorable Nabbanja nga tanaba nakubeera mu prime minister nga RDC namutukula paka nakati kyegamenti wemba njagala omuntu nsitandinga n'omuntu wange forever nze njagala prime speaker ntamongo ne wali buvaako oba alina ssente oba talina bawezire wateziriwo. I love my sister, you know. Bwe buzibu bwe nina ku bantu ate balema kuntegeera butegeezi era bwontegeera kikwanguyira ndi open. Nze nayagala Honorable Kasolo nina kyemwagalako. Honorable Kasolo si mukwano gwange nnyo naye mukyala we Dr. Ruth Aisa Kasolo mukwano gwange nnyo abakyala beegombebwa mu ggwanga pira z'eggwanga zogamba nti omukyalo ono byakola singa mmanange mufaanana
because I'm a mother, I'm a woman, like no kwagala okukola naye network ekyendaga Mrs. Capital. Exactly. Kakati ate laba wenfuna omukisa nenjogerako ne Honorable Kasolo. Nayogera naye mpiji yankwata ku mukono nanzize ebbanye twogera. Twakaabira essaawa ngezi nga tunyumya ebyaffe ng'abantu. Nenzula nga Honorable Kasolo alina life eringa eyange. Talina background nti ataata ya mama yakintu bayava mu kifika kigagga. Wabula obwetoowaze bwe embeera ze era nga bw'omulaba bwali kkulu bw'atamanyira abantu kyekyamufuula relevant kyekyamuwa omukisa era mu bantu Muzeeyi Museveni bayagala. Muzeeyi Museveni ayagala Kasolo n'obulamu bwe bwonna. Honorable Kasolo oyo yennyini omukazi yakola era na oyo omukazi yabba ssente z'e Masaka zonna ez'emyoga zonna nezeta Honorable Kasolo ebizibu. Muzeeyi n'anoonyereza kati wakono ne kakizuula era Honorable Kasolo nasigala relevant maaso ga Muzeeyi kyova ne baminisita bagwa Muzeeyi yazza Kasolo. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Wetwogerera nga Sauda Madada alangiridde agambye nti najja kubwa independent. Ono yammibwa kaadi kakati mukumi wa kaadi avudde nayo kagamba nti abantu bamusabye abeere nga ajja kubwa namunigina era ne bamukakasa nti bagenda kubeera nga bamuwa oba nga bamulonda akatubeere nga nabyo tubikuwa. Kigenda bayisa bubi naye nze eddoboozi ly'abantu kyekikulu. People power, our power, ekyo kyekikulu nti abantu bagamba ki abalonzi be bakama baffe mweno race fenna gye tulimu. So wembanga bansabye yita mu kibuga obabuuzi nga tusirinako gwefuna obudde oyite mu bitundu byonna ebya Kampala Central ojja kufuna feedback entuufu. Amanya bamta Sauda Madada ndi ku kifo kya Woman Lord Councillor Kampala Central. Okay. Oyo Sauda Madada iranga wobadde omuwulira bulungi. Njaga kwongera okumwongeza oli butereevu ku NBS akadde kano omulabi yanditaze okumanya kozi bingi nnyo ebibadde byogerwa n'ebitatambudde bulungi ku side yo. One, obuzibu buvudde wa okubera nti okyusizza n'oba nti osazeewo okujjanga wozze kati? Obuzibu tebwavudde nti nze yasazeewo abalonzi bange bembaddemu ebbanga lyonna okuva pulezidenti waffe lwe yakuba omulanga nti mwe bafuuti soja mwenna muze nga mukiwulira nga pulezidenti atugamba twesimbe mu bifo bino era ng'akyogedde ogutali gumu ogutali ebiri ogutali esatu. Nze ani ajemera pulezidenti gamba twesimbewo mu bino ebifo era nsuubiza bannakampala nti nze nga independent era ngenda kubaweereza bulungi era obuwanguzi bwange tebulina gye bugenda kulaga singa Allah n'aba abumpadde nja kufuba okulaba nti ali omukulembeze wange. Yes, wetweyongerayo kakati abantu ab'enjawulo bavuddeyo okuba nti nno babaako beboogera ku nsonga ya Sauda Madada oba ku kusalawo kwa Sauda Madada. Asookedde ddala ye Calvin Kayanja. Sauda Madada amaze okukakasibwa akakiiko k'ebyokulonda ng'eyeesimbyewo ku bwa Namunigina era ssaawa yonna agenda mu leesi nga independent. Mujjukire nnyo nti Sauda Madada ono emabegakaawo yalaajana eri abakulu okumumma kaadi ku byakoledde ppate ya Nuupu okuli n'okumuggyamu n'abaana n'ebyo bye yayitamu mu struggle. So Sauda Madada y'omu ku bafuutu soja abataafuna bwenkanya ku struggle na input yaabwe mu nkyukakyuka. Twagala oba tugaane Sauda Madada alina contribution ku struggle. Bano abaana batandika ne Bobi Wine ne People Power. Olwaleero Nuupu bw'eba etunda kaadi olw'okuba nti obudde bwabwe babumaze mu struggle tebalina zigula kaadi. Bambi banyigirizibwa ku lw'obudde bwabwe bwe bamaze. Bannange teri alwana mu kintu nga si wa kufunamu. Teriyo muntu alumirirwa nga talina kigendererwa. Lwaki abalala bajja beesimbewo ng'abantu abakoleredde ppate bo tebafunye mu ppate? Waliwo atakimanyi nti kaadi gyeggwera omubaka bamusasula? Waliwo atakimanyi nti bw'omala okuyita mu gavumenti ekuwa emmotoka, gavumenti ekuweererera abaana, gavumenti ekujjanjaba, gavumenti ekusasula omusolo? Oyagala bo bafuutu soja banyigirizibwe, bakubibwe, abalala bajje bo bagende beeyagale? No. Sauda Madada nyimirira naawe
weebale butatiirira. Ate ekyokubiri kituwe ekyokuyiga ffenna abavubuka abatunze obudde bwaffe mu byobufuzi. Sauda Madada watasobodde kusiimibwa kumuwa kaadi kwesimbawo. Era bwe mutwe mwali mukozesa Girinya nga kaadi mugitunze. Kaadi mutunda ntunde nenga waliwo abantu abayiyewo omubiri. Sauda Madada tugenda kuwagira nze ne musajja wa Pieroyu nengenda kuyimirira naawe mu kalulu k'obwa kansala. Era omaze okuyitamu ejjoogo ly'akadingo n'obufere bwa Nuupu obw'okutundanga kaadi n'okukozesa abantu obukubye ku ttaka. Era ssaawa bibina ngenda kukyagiza kye Sauda Madada ono abeeko ebyama byatuwa okuva mu Nuupu bana abantu benjagala. Sauda Madada jju ejjoogo n'obufere bw'okutunda kaadi bwa Nuupu buyina okukoma. Okukozesa abaana b'abantu singa yafiira mu struggle. Sauda Madada singa ali mukomera mulisasula mutya abantu be mumalidde obudde. Bo bano baboneebone bakubibwa emiggo abalala basobola okugula kaadi bajje bazigule. Bano bafuuke kalogoyi eryejjoogo nedda. Nammwe mwenna abakyayasaamirira kuno bafuutu soja bwe bati bwe bagenda okusasula. You better get ebyokukola ebivaamu ensimbi ogule kaadi bw'oba ogyagala mu Nuupu. Bonna bafuutu soja tebajja basasula nze mbabuulira. Mukakasa akaseera nti emidomo gyonna gye mbadde mukuba wano n'okutankuula entalo munoonya za bwereere. Bano abasajja ekibiina kyabwe kya ssente nabo banoonya kawogo. Yes, liking and subscribing atereko bakabwa mu comment section. Chosen beke akyagenda maaso n'okuba nti nate akungubagira maama we bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo, kitalo ddala. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspack channel. Kankusaba obeere ng'osubscribing olikinga n'okuleka bakabwa mu comment section. Beera bulungi, weeraba.